Kitalo nnyo nyini ddala si mawulire malungi, amawulire gannaku. Honorable Nsereko Muhammad afiiriddwa taata we amuzaala. Mu kaseera kano mawulire gannaku eri mikwano gya Honorable Nsereko, naye nga atwala omukisa guno okubabikira nti taata abadde ategeerekeka nga Alhaji Afudde Nsereko avudde mu bulamu bw'ensi eno mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Mawulire gannaku, kiyongobero eri famire ya Honorable Nsereko n'emikwano gya famire eyo, naye nga kyekiriwo mu kaseera kano era mulina okukikkiriza. Wenjogerera nga enteekateeka z'okuziika tezinnafuluma, naye nga zisuubirwa okufuluma essaawa yonna, era mugenda kuba muzitegeera mu bulambulukufu bwazo. Wabula abakungubazi mukadde kano n'abaagala okukungubagirako famire ya Honorable Nsereko Muhammad ne famire ey'omugenzi mwennyini Alhaji Afudde Nsereko bakuŋŋaanidde Bugoloobi Poloti 100 Luthuli Avenue we bakuŋŋaanidde. Gwe wenna eyandyagadde okukungubagirako famire eno, oli mukwano gwa famire obadde weebuuza wa we bagenda okukuŋŋaanira, bakuŋŋaanidde awo Bugoloobi. Omwaka 2024 tegutandise bulungi ku bantu abamu, newankubadde waliwo be gutandikidde obulungi, naye ng'eggwanga Uganda gwali gutandika gwalimu okutiisa ku bino eby'amasasi, gulimu kati okutwala obulamu abantu ab'amaanyi nga taata wa Honorable Nsereko, era gwatategeera bulungi Honorable Nsereko Muhammad ye mubaka wa Kampala. Ndowooza kati omutegedde bulungi. Era Honorable Nsereko y'omu ku baaliwo ennyo oba abaali abasaale mu kuwoma omutwe mu nteekateeka zonna ezaali ez'okusiibula omugenzi Honorable Katolu Bwama, era nga ye yali nfanfeewe ennyo nnyo nnyo, era nga n'erinnya lya Honorable Nsereko lyavuga nnyo mu kaseera ako ak'okuziika n'okuteekateeka okusiibula eyali munywanyi we ate Honorable Katolu Bwama. Ndowooza kati omuntu gwenjogerako omutegedde bulungi. Taata afudde ye Alhaji Afudde Nsereko yabadde abazaala. Yafudde mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero, era ye kennyini Honorable Nsereko Muhammad yavuddeyo n'ategeeza abantu nti taata afudde. Ng'ayita ku kibanja kye ekya Facebook yawandiise n'agamba nti inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Naye Oluwalabu simanyi ddusoma, bwe mba ndusobezza mu ŋŋamba. N'ayongera n'agamba Alhaji Afudde Nsereko, my lovely dad has passed on. May Allah grant him Jannat. N'agamba nti from Allah we came and Otto or we shall return. You are a great dad. We shall convene at Bugoloobi, Poloti 101, Luthuli Avenue. Burial arrangements shall be communicated. Enteekateeka z'okuziika zijja kubategeezebwa, era ffe wano ku Vic Exclusive tujja kuzibatuusaako butereevu era mukadde. Gwe yandyagadde okukungubagira awamu ne famire mu kaseera kano, osobola okugenda e Bugoloobi we bakuŋŋaanidde n'okungubagira wamu ne famire eno. Tutwala okusaasira kwaffe nga Vic Exclusive family eri
famire y'omugenzi Honorable Nsereko era ne tutegeeza abantu nti tugenda kubatuusaako ebigenda okufaayo byonna enteekateeka z'okuziika mugenda zimanya arrangements zonna nga bwe zigenda otambula mugenda kubanga muzifuna bulungi wano ku Mukutu Viki exclusive. Yes, kibi nnyo omwaka okugutandikira mu style efaananako bwetyo naye ffenna gye twava era gye tudda Mukama bw'atyo bw'abeera asazeewo bw'abeera ageze ffe tuli bakkiriza bukkiriza kyonna kyaleeta kye tugenda amaaso n'okuba nga ate tuyimirirako ne tugenda n'ekyo kitalo nnyo eri mikwano gya Honorable Muhammad Nsereko, kitalo nnyo eri famire y'omugenzi mwennyini Alhaji Afudde Nsereko ate era ne baneighbor ababadde okumpi ne muzeeyi avudde mu bulamu bw'ensi. Ebisingako awo tujja kuba twongera okubibatuusaako era tubibategeeze mu bulambulukufu bwabyo naye mu kaseera kano ago ge tusobola okuba nga tugawaako ameekakafu. Kale n'olwekyo subscribinga ku Mukutu osobole okuba nga tosubwa kyonna kye wandyagadde okumanya ku nsonga eno. Video yo giweka like, information kijambako okuba nga etambula ku misinde egy'amaanyi aneetuuka ku oyo Ssekinomu abayagala okugiraba n'ogiwuliriza mukadde. Yes, then bw'oba omaze okusubscribinga okwatanga mukadde n'okajja mu kigambo personalize n'okassa mu kigambo all notification olwo ku ssimu ku computer oba ku tab yo n'oba ng'ozifuna butereevu nnyo ewatali kutaataaganyizibwa mu nsonga yonna. Atakuumira mpeera ndowooza abankuumira ate mpaka nga nkomyewo okubaako ne bimba updatinga ku nsonga eno. Tusinkane mu updates eziddako mweraba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza zangu liye Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sange ba ku namba 0752 887 15 15